Mu kitundu kyaffe kino ekisembayo tugenda kulaba engeri abazigu bano aba FOBA gye babalwanyisaamu okubamala mu kitundu ekyo eky'Ebusia. Zirubega Ibrahim Kasinga nkwebaza gy'ogenda maaso n'okubeera ng'okwasaganyaako kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale kozesa Hilltop View Hotel. Mpeereza yaabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge. Olunaku lumu Komanda Benoni Biraalo eyali komanda wa bataliyoni ya 29 akaseera ako yavuga n'agenda ku kyalo Bulyayi mu disitulikiti y'e Busia. Ono yali ali mu kunoonya Kapiteeni Job Were eyaliko ow'amagye mu Uganda Army kyokka nga yadduka mu Uganda mu gavumenti ya Idi Amin. Wabula oluvannyuma n'akomawo ne yeenyigira mu lutalo lw'79 olwajjako Pulezidenti Idi Amin Dada. Biraalo bwe yatuuka mu maka ga musajja mukulu ono teyamusangayo. Bamutegeeza nti yagenze mu maka ge amalala agali mu kitundu ekya Busoga ng'eno alinayo faamu gye yali agenze okukola. Bano ababiri baali tebamanyiganye yadde okubeera nti baali basisinkanyeeko. Kyokka Komanda Biraalo yalemerako n'ategeeza nti tagenda kuva mu kitundu ekyo nga talabye Kapiteeni Were era n'asaba abafamire okubeera nga bafuna omwana bamusindika agende ku faamu abeere ng'amuyita akomewo e Busia. Ab'amagye bano ababiri baasisinkana ku kitebe ky'eggombolola Masaafu era ng'olwatuuka Biraalo n'ategeeza Were nga bw'agenda okubayambako mu nsonga z'ebyokwerinda mu kitundu ekyo. Bw'atyo Biraalo n'aggyayo emmundu ssaako n'amasasi agaali gawera n'abiteeka ku mmeeza. Kino kyali kiragiro eri Were kye yali tali mweteefuteefu kubeera ng'agondera. Were yategeeza nti ye yafuuka musajja mulimi ng'ebyokudda mu magye yabyesonyiira ddala. Biraalo kwe kumwanukula nti alowooza ebyobulimi by'akola agenda kubitunda wange ebyokwerinda mu ggwanga si birungi. Ono Kapiteeni Were kyava akwata emmundu n'akkiriza okubeera ng'akolagana n'aba NRA mu kitundu ekyo eky'e Busia. Ono baamuwa obuvunaanyizibwa okubeera nti yagenda okwanaganya eggye lya LDU eryali mu kitundu ekyo ssaako n'abamagye ga NRA be baali baleese. Kinajjukirwa nti gavumenti yali ereesewo enkola ey'okwagala okutendeka abantu abaavaayo okubeera nga bagiyambako okulwanyisa abazigu bano. Teekako n'aba LDU era enkambi nga yali ekubiddwa mu kitundu eky'Etteso. Enkambi gavumenti gye yali ekubye mu kitundu ekyeserera okutendekerayo aba LDU teyakoma bukumi kubeera nti lakwe n'agirumba wabula n'okutendekebwa kwali kutono nnyo. Teekako n'okubeera ng'emmundu ekika kya Mark IV ezaali zibaweereddwa zaali emmundu nkadde nnyo nga tezisobola kubeera nga zirwana olutalo luno. Ekirala Were kye yalaba nga kyali si kiteeketeeke bulungi bwe bukulembeze obwali buteereddwawo nti aba LDU bano baali bateereddwa wansi wa komanda eyaggyibwa mu bo bennyini kyokka ng'ono yali si mutendeke naye kimala. Were yategeeza nti ono teyali komanda kubanga komanda w'eggye lyonna alina okubeera nga ye pulaana. Were agamba nti obukulembeze n'okupulaaninga byetaaga omuntu atendekeddwako ekimala so sikoma ku ddala ly'aba LDU. Ezimu ku nteekateeka Were ze yatandika nazo zaali zaakulaba nga baddamu okuteekateeka bopya eggye lino erya LDU ssaako n'okuliwa emirimu egy'enjawulo. Kye yazzaako kwe kulaba ng'atuukirira ba RCs bonna mu bitundu ebyo. Ekyokusatu kyali kyakutandika kutuukirira abawagizi b'ekibiina ki UPC abateeberezebwa nti be baali bayambako abatujju bano okubawa amawulire ssaako n'ebikozesebwa. Obubaka bwe yabawanga bwali bwakubasaba kubeera nti tebakolagana na bakwata mmundu abo wabula amawulire bagawa amagye ga gavumenti babategeeza bakwata mmundu gye bali ssaako n'emirimu gye bakola. Emyezi egyawerako Kapiteeni Were ono yalinga avuga akagaali ke mu kitundu ekyo eky'e Busia n'emmundu ye ku mugongo. Mu kusooka enteekateeka ze zaali teziraga kalungi konna kali mu kuvaamu ng'era abazigu bano baali beewalira ddala okubeera nga balwanagana n'aba NRA ssaako ne LDU bwenyi ku bwenyi ng'enteekateeka zaabwe zaali zaakuzinduukiriza nga buzinduukiriza abakungu ba RC. Teekako n'abamu abaali abakulu mu LDU bwe babatta teekako okwokya amayumba gaabwe. Mu kaseera ako enkolagana y'eggwanga erya Uganda ne Kenya teyali nnungi nga kino kyayamba nnyo abazigu bano. Ab'ebyokwerinda mu ggwanga erya Kenya bo baali tebalina kye bakola kubeera nga baziyiza ebikolwa abatujju bano bye baakolanga ng'abazigu kyabayambanga nnyo okusala ne bayingira e Kenya. Tuwabula emikisa gya NRA egyeyongera mu mwezi gwali gwa Septemba mu mwaka ogw'ekinaana mu kiseera kino eggye lya NRA eryali lyawuddwamu ebitundu bibiri ng'ekitundu ekinene kyasigala Masaafu ate ekitundu ekirala ne kikuba enkambi mu kitundu ekya Bomongi. Bomongi kyali kitundu ku Busia South nga kino kye kitundu ekyali kiduumirwa Second Lieutenant Franco Mangeni
oba muyite Nabutono nga bwe baali bamukazaako. Bumungi kyali kitundu ku Busia South, ng'era Busia South ku ludda lw'abazigu bano yali edduumirwa Second Lieutenant Franco Mangeni gwe baali bakazaako Nabutono, Kyazo Jambo gwe baali bakazaako Kolokooto, David Wabwire gwe baali bakazaako Busabwente oba Masingo, Vincent Ogututeekako ne Thomas Mangeni. Wabula yali atwala akabondo kaabwe akabumungu ye yali Kolokooto. Nti Kolokooto ono mu mwezi ogwokutaano mu 1987 webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba, naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka, n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Camcare ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nti Kolokooto ono mu mwezi ogwokutaano mu 1987 yalagira basajja be babeere nga balumba amaka ga ssentebe wa RC3 ow'eggombolola ly'e Masaafu Mr. Simewo Makoka. Mu bulumbaganyi buno mukyala wa Makoka teyasobola kubeera ng'asimattuka. Weewaawo ye Makoka yasimattuka era abazigu ne basigala nga bakyamwetaaga. Ndi ku lunaku olwo Makoka ono yannyuka ng'obudde bukyali kubanga waliwo yali amutemezzaako ng'abazigu bwe bagenda okubeera nga bakola obulumbaganyi akawungeezaako. Nti ono yagenda e Masaafu n'ategeeza ku b'amagye nga balumbaganyi bwe bateekateeka okubeera nga balumba. Ku lunaku olwo lwennyini abazigu bano balumba Bumungi Trading Center ne bamenya ennyumba z'abantu ezawerako teekako n'okubakuba. Tewabula abazigu kye baali tebamanyi nti amagye gaabali kumpi awo nga bagatemezzaako dda. Era kuno ne kufuuka okulwanagana okw'obwenyi ku bwenyi okwasookera ddala wakati w'amagye gano ssaako n'abazigu. Ng'era abasajja ba Kolokooto bawererako ddala battibwa, ate ye Kolokooto ne bamukwata bwe yali ng'agezaako okudduka okugenda e Kenya. Nti wabula okukwatibwa kwa Kolokooto ono yadde nga lyali kkonde ddene nnyo ku ludda lw'abazigu bano, tebalekerawo okubeera nga bakola ebikwekweto byabwe. Richard Wilson Adula bwali bamukazaako lya Omwero naye yayongera okubeera ng'addumira basajja be ne bwe beefuka n'eggye lya NRS n'aba LDU, era nti ono yali abafuukidde akayinja mu ngato buli kaseera nga babeera beegoba, era ng'ono yakolanga ne ambush ku motoka ezitali zimu ku nkulungo ya Busitema okuliraana Busitema University. Nti enkambi ya musajja mukulu ono enkulu yali kasozi akaliraanye University eno. Okusinziira ku Kapiteeni Were agamba nti mu 88 abantu ba bulijjo baatemya ku ggye lya NRA erudda wa musajja mukulu ono gy'ali. Amagye gaalumba era ne wabeerawo okulwanagana okw'amaanyi, era nga musajja mukulu ono Wilson Adula teyasobola kusimattuka lutalo olwo. Komanda w'abazigu yaddako okuba ng'akwatibwa ye yali David Wabwire, abangi gwe baali bakazaako eri Amasingo. Ono baamutira mu kulwanagana okwali ku kyalo Buyunda mu ggombolola Bulumbi. Okusinziira ku Kapiteeni Were agamba nti ensobi ey'amaanyi ono gye yakola kwe kubeera nti yali alowooza nti eggye lye likuze okubeera nga yeŋŋanga eggye lya NRS ne LDU bwenyi ku bwenyi. Nti abazigu bano ebbanga lyonna lye balwanagananga n'eggye lya NRM 87 ne 88 baali tebawangulangako mulundi nagumu, era nga kyali kya busiru okulowooza nti basobola okweŋŋanga eggye lya gavumenti bwenyi ku bwenyi ne babawangula. Abaduumizi b'Abayeekera ekyo tebakirowoozaako, era ng'ekiro ky'olunaku lumu mwezi gwali gwa 4/89 bano baasalawo okubeera nga balumba butereevu Busia Police Post. Nti essaawa zaalinga emwezi olw'eggulo bano ne batuuka ne balowooza nti baali bagenda kuzinduukiriza poliisi eno babawangule. Nti yadde nga basirikale bo badduka naye ddyo eggye lya NRS ne LDU baasobola okubeera nga balwanyisa abazigu bano era ne babawangula. Era ng'okulwanagana kuno kwe kwali okulwanagana okw'amaanyi abazigu bano kwe baasinga okulwana n'eggye lya gavumenti. Olwo ebikwekweto bimaliramu ddala abalwanyi bano aba FOBA mu kitundu eky'Ebukedi byakolebwa ne basaanyaawo enkambi ezaali ziteeberezebwa okubeereza abayeekera bano mu kibira Amonikakine. Nga abazigu bano bamaze okubalwanyisa
gavumenti kye yakola kwe kunyweza aba LDU neyongera okubatendeka ne babawa zi uniform sako n'okubawa ebyokulwanyisa ebirungi. Era gavumenti neteekawo enkambi eza LDU mu bitundu nga Bumungi, Busitema, Tiira, Bulumbi, Meera, Kaliiti ne Fungwe. Yadde nga gavumenti y'e Kenya yali tannaba kuwaniriza gavumenti ya Uganda, obula abasaamya baali ku sayidi zombi ku ludda olwa Uganda ssaako ne Kenya, era nga famire ezimu zaasangibwa nga abamu bannayuganda balala bannakenya. Ekyokulabirako kye kya famire ya Wooli nga Agra Wooli yali munnayuganda, ng'ono yakiikirirako ne Samia Bugwe mu paalamenti n'atuuka n'okubeera mu kabineti ya musajja mukulu Museveni. Ate ab'enganda ze bo baali bannansi b'eggwanga erya Kenya nga yasinga okumanyikwa ye Arthur Mude Awooli. Gono yali vice president w'eggwanga erya Kenya ow'omwenda ku mulembe gwa president Mwai Kibaki. Ng'oggyeko ekyokubira nti waliwo enkolagana ey'amaanyi wakati wa bannayuganda ssaako ne bannakenya. Ekyasinga okuleetawo enkolagana eno y'emmere bannakenya gye baasinganga okujja e Uganda. Era nga kapiteeni Were ono yasisinkana bannansi b'eggwanga erya Kenya ne babategeeza nti balina okulekeraawo okubeera nga bayamba abayeekera bano, nga bwe batakikole tebagenda kuddamu kubawa mmere. Omwaka gw'Olunkumu we gwaggweerako, akabinja ka FOBA kano kaali tekakyayogerwako ng'akabinja k'abalwanyi. Richard Wilson Adula gwe baali bayita Omwero ssaako ne David Wabwire gwe baali bakazaako eri Amasingo. Bano kinajjukirwa nti bo baabattira mu kulwanagana. Wabula nga abaduumizi b'abayeekera bano abamu baakwatibwa kyokka balala ne beewaayo. Abamu ku bakomanda bano abaasonyibwa baatwalibwa ne bagattibwa mu magye ate abalala ne babaleka ne baddayo mu bitundu byabwe. Lieutenant Franco Mangeni gwe baali bakazaako erya Nabutono y'omu ku be baasonyiwa era ne bamuteeka mu ggye lya NRA division ey'okuna mu kitundu eky'eggulo. Tuwabula olunaku lumu ono yali ali mu kukomawo okulambula ku famire ye yali ku kyalo Siduhumi mu mwaka gwa 1989. Abantu ba bulijjo Namungodi mu ggombolola ly'e Bulumbi ne bamukwata ne bamutta. Ensonga lwaki ono yattibwa teyategeerekeka, wabula nga kiteeberezebwa nti abantu bali mu kwesasuza ebyali bibatuusiddwako ng'akyali mu kabondo k'abatujju mu kitundu ekya Busia South. Charles Ojambo gwe baali bakazako kakolokooto gwe baakwata ng'ali mu kudduka okugenda e Kenya, naye oluvannyuma yasonyibwa. Ono oluvannyuma yafuuka omusawo w'ekinnansi kyokka nga yafa akawuka ka mukenenya mu myaka gy'ekyenda. Thomas Mangeni ono ye yakwatibwa abantu ba bulijjo ne bamutta mu kyalo Kubo mu Masaafu sub-kawunti oluvannyuma lw'okutta kitaawe mu butakkaanya bwe baali bafunye. Mr. Charles Wafule yali akola ogw'okulikuruutinga ssaako n'okutendeka abatujju, naye yasonyiyibwa n'addayo mu mbeera eza bulijjo, wabula ng'oluvannyuma ono naye yafa akawuka ka mukenenya. Olutalo lw'emmundu luno nga luwedde, wayitawo emyaka egisoba mu 28 kyokka okulwanagana okulala ne kubalukawo wakati w'abantu ssaako ne gavumenti. Ti ab'enganda z'abakungu ba RC ssaako n'aba LDU bwe battira abantu baabwe baatandika okwesika ne gavumenti nga bagamba gavumenti yabasuubiza akasiimo kaabwe kyokka teyakabawa. N'abaliko aba LDU abalwanagana ne NRA mu kaseera nga balwanyisa abatujju, nabo gavumenti yabasuubiza okubawa akasiimo naye neera teyakabawa.